Tell us about the anticipation. What you feel? Now we know to know where I'm going to put the job. Say so, say you believe in any that you need to get on the just to festivals sekolah makosho mu January ate waliwo ebintu bingi ne mu December so ka pressure kakati kabula kuba nti time ndabanga esigaza nti hade started promoting naye tandikidde wano eno mbayita mbakumba mwenna abawagizi bange okusomesa nga biri mukaga era aba Aben TV tugenda making sure nti abantu tubawulira buli kaseera kakati omanyi when concerts are happening normally there are other people who stage concerts on the same day or in the same weekend as you ate tuwulira Lutalo alina kyakutaddeko ku weekend yemu. How do you feel about that? Nakitegedde by the way kubajjo sagala kulimba kyankoze kubanga nze nazo Sandi tegede tino nina for example share nga yali ku Africana nategera share wa pictures nempushingako show yange mu maaso katanga nali maze kutegeka na buli kifaanana kabone bakola show yange show tale liyo nja tuleka tulabe yava mu kipasa katonda n'abawagizi wali kyakulabe. Yeah, I feel like you two have different genres. So personally, I feel like it's something. It's not that I'm scared. Oh yeah. So I'm standing Nalabye ng'ofulumiza poster eriko King Kong live in the city. Fik Famieca live in the city. It's my show, my concert, my other concert. Again, akubera ku cricket over nakuzomezi nga 26 January era nesunze nnyo okulaba abawagizi bange bonna. Okay. Yeah, these days mwine ekintu kyemukola venue mugenda mukula mpola nga we mwambuka. We last saw you ng'oli ku Africana where you pulled a bigger crowd. Nebaza abawagizi bange okujja ku show gye twalina ku Africana mbayita omulundi omulala bongere okunsupportinga ennaku z'omwezi nga 26. This time around this is a bigger venue, so mbayita mwenna n'abatajja luli bajje. Okay, the space is so narrow nti last year ne this year oba ojja mu January ndabanga space ntono nnyo gy'oba otuwadde. Space emala kubanga ebyo byonna tusooka bitunulira nga tetunateekayo show.
Yeah, so space eri enough. Sheri yaliwo mu gwa 8 mwaka guli ogwaggwa. And bingi nnyo byenkoze mwaka guno eno. Yeah. Wetunulira byokoze omuntu ajja kugamba bwe paba. But briefly osobola tuyisa buno tugamba nti no nkoze kino. Nina album namba. Jenata. Goyinza okuba music eyo tomumanyi naye abawagizi bange bamumanyi. No mumanyi but waliwo omuntu eyateeka ayagala omumanyi. Yeah, nakola album namba bagiyita King Kong. Nkoze nyimba features. I have songs like Bwepaba, Chow Chow, My Guy. Nina music ompya mungi nnyo gwe njagala okuyimbira abantu bange. Gwe njagala abantu bandabeko nga muyimba live. Yeah. Okay. We have a contradiction ebiseera ebisinga mu gundi zetu bamukolanga mmwe. So we sing in that date you're sharing an artist yo. And oli ali ku Serena oli ku Cricket Oval. Nakitegeddeko ekyo olunaku lwajjo. I just got to know about that yesterday and bityo bwe biri mwana. I thought nti mu music industry it's a small circle. We musooka buli omu okumanya mune kyagenda okukola. Anti nga bwe nkugambye nze nakitegeddeko gye show yange nze nagiteeka out ndowooza omwezi nga mulamba emabega. So olina kubuuza Lutalo oba teyategeddeko ku show yange oba yagitegeddeko nebeera nga nakipimamu ye ku side ye nga kiri okay. Okitegeera. But nze sandi kikoze singa yenze. I wouldn't do it kubanga ne show omwaka guli eri B2C balina show. Nenkebera nga balina show mu time yemu gye nalina okukolera mu show eyange nenjongera mu maaso. So and Lutalo kyali wange tuwogera naye nakirabye bulabi oba okitegeera. So nze nganze the fact that kyali wange ne bwatandibadde kyali wange. But the fact that tulina audience zanjawulo maybe ekyo yatunulidde which is okay. Yeah. For us ngabalabi oyinza kitwala nga it's okay. But olinamu mu audience yo abantu abakunyumira nga bakurosinga. Don't you think nti kino mubanga abeerabisa mu industry nti muli organized? Tekiri mu butabeera organized. Kiri mu I don't know sina ngeri gye nsobola kinnyonnyola kubanga olina kibuuza Lutalo. Okitegeera. Maybe woba ogamba ku butabeera organized ye yata abadde organized. Naye nze nateekayo show nga teri alinayo show. Yeah, so kati so akuddamu bibuuzo bye. Okay, when you saw this happening, tewamukubite munayogerako you guys? Twayogeddeko. Namukubidde essimu nandaga nti yaŋŋambye he didn't know. Ekirala oba show ye baagigula. Tetwayogedde bingi. Kuba namukubidde just nga mubuuza ndabye show is it true? Nabadde sikiriza nti kituufu. Yeah. Okay, olina oluyimba olupya lwe watadde. Ennaku zino music omuta ate oli ku rotation. Tugenda okulaba wano wali ku zi number maker ku zi countdown gwaliko. Anti kati ze ndi bwenti. Ze ni muyimbi atayogera nnyo. Naye ate njogera nnyo. In terms of music. Okitegeera. Kati nkozesa music okwogera. So mbeera njogera nga nzalawa nga mbalaga nti nze mubi. Naye seetaaga kubyogera bwogezi. Nina okukozesa music okubalaga nti nze ndi problem. So oyo music era njakuta music mungi nnyo and music akyogera. Like omuyimbi tolina kwogera mbu biki nze mu ndowooza yange in my perspective. So nze njogeza music. Yeah. By the way, nabane yala kubuuzaako, do you guys, you and your used to be friends? Mwadamu ne mwogera? Nani? Ne grenade? Sidanga mumuuliza. Mwamugoba we mtu bamukyawa. No. Simulinaako buzibu naye nayogera just kintu ekitansanyusa. Kuba buli muntu gw'obuuza mu industry agamba tetudanga mumuuliza. Sidanga mumuuliza simanyi. I don't know. But they busy nyinyi of late. Yeah. I know. Okay. After this album, ofulumiza album enegenda fuluma ogenda gilaunching. So future plans mulimu twakulabako wali crossinze oli mugundiza aba Nigeria. How far with that? Kuba tubade tunanga mukuuliza to ask you about that. Nemisa is. Are you still there? Connections. Sijagamba connection. Aba Nigeria nkolagana na bangi. Okay. Nina bangi nnyo mikwano gyange.
And the dream is not just Nigerians. The dream is to export Ugandan music internationally. Yeah, so naye byonna byonna bitandikirawa kati essaawa zino kye ntunuulidde kuba show yange, then we tunava mu concert we shall take it up from there. Okay. Waliko mu Empower ne tukulabayo, twabadde tufunye recognitions nyingi mu Grammy. Do you have any plans next year or the other year? Tulabe Fik Famieca ati naye asabumitinze. Inshallah. Music byonna yabyogera kye kikulu. Kukola music. Era oluyimba lujja kujjaawo, tutera ajja kumanya gye luvudde. Lubikole byonna. Yeah, man. Okay. We wish you luck in everything. Inshallah. Amin. Amin. Yeah. Nga bwe nkugambye nina Abanigeria bangi mikwano gyange era ndi mukola music n'abantu bangi abatali bawano ate nga n'abawano nkola n'abangi, naye omuzanyo tulina okuguteeka ku level eri, so nina music mungi n'abayimbi ab'amaanyi. Kuba soboza ndi musajja wa amaanyi ddala.